Mabizi Herbal Products Limited mugamba mutya mwenna kansulenti mule bulungi kana akantu mwali mukalabyeko kakano leero tuketubaleetedde bakaita kamusereza mana no katobye kubo Mwami Nighttown nga wonna waseerera bulungi nnyo wali bwewadde oba oli mukalu kano kamusereza mana kano tekakuganya kubeera mukalu obeera wali wonna wabeera smooth Omwami Nighttown nga agenda emiringula bulungi nnyo agaloyita bulungi nnyo mpala obutonda bwonna n'abutuukamu obuyitamu bulungi nnyo bwonna nga toli mukalu n'akatono bwe kati jangu akantu kaneno kano kamusereza mana bali eyo kusiku stress bye mulina stress nyingi bannange family planning ebyabakaza obudde bwa romance mwinza okuba temubulina mujja mukimeka no tubeene water mubeere jangu kimeka musereza mana te ku sente ntono nnyo abakyala kana kantu kali simple kano solo kateeka mu handbag okwetaaga mu kisenge kyo wali eri kameeza wansi ka safe n'abagenda kwawe eri abakyala abagenda kwawe teweraliikirira ne wallet kajjamu kano iya abakyala abagenda kwawe temufaayo kana akantu kalungi nnyo kano katono nnyo kali simple nnyo temwe stress nga banaina kufuna bruises omusajja nga kukolobolera ki kakana akantu era omwami omugamba baby kano tekakuzira tekalina buzibu konna okalaba tekalina side effect wadde naaka tekali mukadagala tekakuloga so nga ate namwe abaagala okuloga abaami bammwe oba abakyala abaagala okuloga abasajja muyitireko wano ku Mabirizi Herbal Products wekali akadagala ako naye okikola ku muntu gw'oyagala gw'otayagala totawaana okitegeera so jangu okime kano kamusereza maana namwe abakyala abali eyo nga temuweebwa mujje mufune kamuweebwa bakwebakirako bwerere nga tebakwadde n'ekikumi ne bakuwa emitwalo ebiri egya transport oluusi nakusasulira ne booda ekuzaala babikola mwana waani ebyo jangu weeyagale jangu 0704 737 714 jangu okime kamusereza maana weeyagale mbeere bulungi mweraba